kakati yagenze mu bakyerupe nga talina kyakwogera. Agamba please sanction this, sanction that one. Talina research ku sanction. Mu nsi yonna abantu abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi ab'amaanyi sanction tezikyakola. Okimanyi nti Russia eriko sanction? Okimanyi nti Iran eriko sanction? Okimanyi nti Venezuela eriko sanction? Ne Venezuela eriko? Zi Palestine zonna ziriko sanction. Izo zonna ziriko sanction. Tezitambula? Zitambula bulungi. Tezina buzibu. Tezina buzibu zitambula. Okimanyi nti Cuba eriko sanction okuva mu 58? Tetambuza na America. Ne tambula ne. Naye okimanyi nti omulwadde bamujja ne Uganda bamutwala e Cuba mu ddwaliro. So sanctions tezikola. Sanctions okwogera ku sanction tukutegeera butegeezi nti gwe akayingira ekisaawe. Tolina kyomanyi. Wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina General Bijirwa Moses ye ssaabawandiisi wa Common Man's Party agenda sooka kubuuzeeko tutandike pulogulaamu y'olunaku olwaleero ssebo tukwaniriza buuza abantu abatulaba balungi mwebale nnyo mwebale ddala okubeerayo tubulanganyemu olwa programs ez'enjawulo ze tubeeramu naye nga ndi musanyufu okukomawo mu studio za TV yaffe Nenganzi ya MS. Tweyanziza nnyo. Njagala tutandikirewo straight out. Njagala tutandike ne summit eno. Ndowooza summit yabadde ya human rights defenders bano abalwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna eyabadde eya Geneva summit. Omubayitidde omu ku baali ba candidate mu kalulu ka Uganda era leading political party leader Honorable Kyagulanyi nasabu meeting nga byasabu meetings n'ayogera bebatekako sanctions n'ebirala naye abantu abamu bagamba nti bwe yabadde n'omupiira yagukubye ku mpagi nti yaganye okunnyonnyola ensonga esobola okuyamba opposition naddala bali abazungu okwongera okutunuulira General Bijirwa summit eno wagirabye otya opposition ena kye yafunyeeyo ng'ekiikiriddwa Honorable Kyagulanyi. Soka summit eyo abantu basaanye bagitegeere ya byabufuzi. Ya byabufuzi. Si ddembe lya buntu. Si ddembe lya buntu. Ebyo just ezo terminology bazeekweka mu bwekwezi. Naye nga specifically ya byabufuzi. Ya byabufuzi. Because omuntu okukwata n'akuteeka mu kkomera olw'enzikiriza y'ebyobufuzi aba atyobodde eddembe lyo. Naye aba akoze naye yaba ateekeze political action. Kati that political action violating your rights. So ku international level bateekawo eyo platform. Kyova olaba aboogezi babajja mu nsi ez'enjawulo naye nga tebajja kwogera ku ddembe lya biki pure politics. Boogera byabufuzi. Byabufuzi. Era bw'oba tomanyi nti ogenze kwogera n'abaana byabufuzi mb'ogenze kwogera bya ddembe lya buntu oba otukoze bubi. Era bw'otunuulira omukyala bamuyita Albert mukyala Muwarabu naye ayogera Olumerika wa Iraq yavudde Iraq yabadde akuba ng'akuba ekintu ekiri e Iraq Iran n'aleeta n'ebipande byayatola n'abiyuza awo nyini mu summit n'aleeta Prime Minister wani President we Iran n'abiyuza. Okiwulidde kwegamba n'abazungu n'abalangira abadayininga ne bali n'abakubirawo awo awo tali ku ddembe lya buntu. Pure politics platform ya byabufuzi. Okiwulidde ne baleeta owe Venezuela owa Nicolas Maduro n'akulaga ekiri ku ground nga facts bazirina. Okitegedde baflowinga bulungi. Kakati ffe owaffe eyatukiikiridde teyabadde fakikyo kimala. Njala okusooka okumuyozaayoza okutuuka ku mutendera ogw'okubanga abasajja abo bakulicoganizinga ku international level. Ekyo kyo kufe be yasanga mu kisaawe atusinze. Okiwulidde naye akikozeseza bulungi kivuddemu ebibala. Kinavaamu ebibala ansi eri nti no tiyakikute bulungi. Tiyakikute bulungi kubanga tiyabadde factual.
Wawa ataba statistics za Uganda tazirina ku fingertips. Ono bambuliza constituency mekezi kola Uganda. Tazimanyi. Chukanga bali abazungu. Boba gano kubuza ngamazo baba basomye. Kati twachaza wano African Union Goodluck Jonathan. Naye Goodluck Jonathan bonali mu addressinga. Namulaga nti ensi mwavanji manyi. Eri Nigeria. Era historical background yayo nemulaga engeri jefaana mu Uganda. Buchanga tufuna independence. Bajifuna 1960 twajifuna 62. Yatufuna ku esooka fena mwaka gwegumu 66. Fena tujida mu 71 ne bajida mu 75. Kwega nemulaga nti manyi. Nti ensi muva kabaka golunda kasumya nemulaga nti manyi. Era yagenda era njogezeganya agenda mu maaso. Mwogerezeganya. Etwogerezeganya. Kuba yamanya nti azokulaba abantu abakola ki? Abamanyi. Okitegedde? Naye mweyembeera njala okutegeeza. Tebayinza kugamba ng'oli ku platform y'ensi yonna. Ne bagamba lwaki olowooza nti wawangudde olina constituencies emeka wawangudde nti 49 kummeka nti over 500. Ekisooka tulina constituency 500. Ezuwera. Kati awo yali badde asooka bakolera breakdown. Of course obudde butono babadde dakika 3 naye osobola okujabulajabulamu ebikulu. Tetulina constituency 5, tulina constituency 290. 290 ziri mu 3. 3 nja kucheckinga record bulungi. Sicheka kasa kubanga siri mu addressinga tali mu summit. Singa badde na mu summit naligenze ndi sure. Zina zonna. Ako yakagud. Kati babazungu Victoria Presidency bagisinzira ku babaka. That's why they raised that question. Nti mulina constituency mmeka? Wawangulako mmeka 49 ku 5 nga bwogambye oba tosobola nti wa president wabulidde. Kibula nago nalabye munga yesikamu. Tekisoboka. Oba onyumyamu bunyumya mbozi. Tegeza oba ogwetebye. Wali bo bazungu bo bakimanyi amaanyi g'obwa president gali mu mubaka. Biralinga njogera wano. Amaanyi ga presidential candidate gali mu mubaka. Era gwe kebera performance ya opposition. Ku statistics za EC ojja kulabanga wetwabadde n'omubaka wa opposition ali vibrant ow'amaanyi. Either Kyagulanyi yawanguddewo oba opposition omulala yawanguddewo. Kati mwerigoni awo wabaddewo element ya Nandala era waliwo abawanguddewo. Okitegedde? Ab'FDC olwa impact yani ne Muteeso anga tuddeyo mu concept ya regional political empowerment gye nagamba abakulu abo ne beefuula baki ne beefuula ba professor ne bagigaana kyabadde bakubuuza eri. Olina constituency mekazi wawangula. Tuba kugendayo abakugendayo ng'ababaka tulina ababaka 280 ku 3. Tewali omuzungu ataleeta bikola bye wano. Amanya nti omusajja akalungi. Amanya omulimu weeguli. Ayina ababaka 2. Abasajja b'e Uganda nabagamba tugabane Uganda. Ne bampita Kapere. Kati baabo bagenda eri boogera ebyekyana ekito nabagamba mwankole teyinza kulonda NUP. Tekisoboka. Ngayo tali Muganda alonde NRM. Tekisoboka. Kugamba kirabika n'omwana omuto. Oba omalirayo budde. Kumala budde. Resources. Ebukiga lwaki otwalayo NUP? Twageza okutuuka erango mu sub-region nga UPC ina ababaka 10. Naye bwobeera e Kampala oba feelinga.
Tojitekana mu bibalo. Okitegedde. Era wasanga kandidate wa UPC wane Kampala oba mu Buganda wano ogamba ne Katonda abadde. Yayiseewa. Kumbe gyava w'amaanyi. Kituufu. That is regional political empowerment jinali ngamba abakulu abo. Nupu yekipapula kyafu yayuzaamu kiyuze. Yayuzaamu kiyuze. Tebalina makulu. Kati bali mu summit yesu tumalidde obudde balina opportunities nyingi nnyo strategy entuufu baganyo nabagamba mu Hoima e Bunyoro tekisoboka kulonda muntu ava mu Buganda political address ye political identity ye ngezinzira mu Buganda tekiriyo because Bunyoro ina historical grudge ne Buganda Kyagulanyi bamulabanga Ssekabaka Muteesa tebasobola wadde omuntu gwatuteyo era twagenze okumaliriza ng'NRM egikukumbi nga anti efunyeyo omubaka omugwe yafunye yamugye Hoima Isima Kasule musajja wange ye yayingidde nena ojja kusanga enyigira gye yayingiddemu wadde yabadde ku bibye n'Anita Among yensonga lwaki yejera dikaruhanga yejidde ku Musota independent yagano kwata tikiti y'ekibiina kyagerera because ekibiina tekyezuulanga maanyi gaakyo galiwa kati nze mu bunafu bwange Common Man's Party Bigiro Moses nafunye bakansala bana ekamuli wano wafunyeyo bana ne wali ekaliro omu naye bakugamba nti amaanyi gaffe gali Busoga singa mwakirializinga ddamanyi tuba kutuula e Kampala wano mu conference gina proposinga ne tugabana eggwanga otherwise General Museveni yali badde akaaba amaziga kale oyinza ogamba nti Bigiro Moses NUP ekusinziza amaanyi e Busoga kale tubeere be NUP nakyo nekyo kindaako mutawaana NUP naye ekkiriza okwakomodatinga abantu ab'enjawulo ngeje ku bino ntono tumuwala na biki ate efunyemu ki ina kyefunyemu omuwendo tegukendedde numerical strength gukendedde obululu ku presidential tebukendedde in terms of percentage kati ina kyefunyemu byobufuzi byabafutu soja teina kyefunyemu kati naye ina okwapplyinga that political discipline eyokwa accommodating Bigirwa and his politics wadde Bigirwa yinzo banga temwagala wadde tetwagalana kuba naye si kyabaagala that is the fact wamaze nobavirako twayawukana anti wali bazigala mukali baganda bange anti nze politics mumanyi akyuka aweta amakoona kati oteekawo mpalana yalubeerera oba musiru otukanga gwewala nnyo ate nga gwolina okolagana ng'ate yatudde ku desike wolina okubuuka ogenda eri akugamba tojja yitawo wano naye ng'empologoma ekuleeta agamba olw'embeera gye wateekawo tojja kuyitawo oba ogenda kiko so toleega nnyo bintu si byabu Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa.
bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno yaggwanga bintu bya ggwanga kakati yagenze mu bakyerupe nga talina kyakwogera agamba please sanction this sanction that one talina research ku sanction mu nsi yonna abantu abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi ab'amaanyi sanction tezikyakola okimanyi nti Russia eriko sanction okimanyi nti Iran eriko sanction okimanyi nti Venezuela eriko sanction ne Venezuela eriko zi Palestine zonna ziriko sanction izo zonna ziriko sanction tezitambula zitambula bulungi tezina buzibu tezina buzibu zitambula okimanyi nti Cuba eriko sanction okuva mu 58 tetambuza na America netambula naye okimanyi nti omulwadde bamujjawa ne Uganda bamutwala e Cuba mu ddwaliro so sanctions tezikola sanctions okwogera ku sanction tukutegeera butegeezi nti gwe akayingira ekisaawe tolina kyomanyi okimanyi nti mu Uganda wano mulimu abantu abali sanctioned mwe bali Anita Amunga ali sanctioned ne Kayihura ndowooza kale Kayihura wali simanya Kandaho oba byani Abe Kandiho naye ali sanctioned ne mwe bali Major Rweru Lieutenant General Erweru naye bamusanctioning okiwulidde waliwo ekyakyukamu kati yagamba pesa ga sanction tegakyakola era zisinza kukwata muzindalo ku international level nezira mu bya sanction okujjako osabye pesa ng'eryani Maduro case because it is a new president erya Maduro naye lwakuba nti oli yali neighbor we ate ekirala alina bingi byayagalayo alinayo interest z'amaanyi okitegedde ate ng'alaba Russia ne China bakoze eki bayingiddeyo baagala munyweza naagaba bano kambakube nga tebanaba kumuwa amaanyi gamala naye ng'oggyeko ekyo sanctions zino tezikola tezina makulu kati bw'owulira omukulembeze ng'ali ku eyo level ng'omanya olukiiko lwe yagenzeemu talutegeera ekyokubiri buli wogenda okwogera n'abazungu olina okumanya gwogenza okwogerako akyali mu interest z'abazungu oba yazivaamu bamulwana ono gwoloopayo nga tonaba kwererejja na bigambo bingi nnyo kuba tewali kiri ku gurawundi wano bazungu kye batamanyi kituufu tekiriyo okitegeera naye osooka kukola analysis critical analysis awo ey'amaanyi abazungu Museveni bakyamulimu bw'omala okitegeera n'omanya biki by'onaayogera mu summit yaabwe kikuwa by'onaayogera kyova olaba kali akawala akeeri egundi Iran kalina ebipande bye kayuziza mu kamera ne kabagamba bano abamu dininga nabo bo bayita ba human rights defender they are not, they are human rights violator na user alabe reaction y'abantu communicating bagasala ku luvannyuma lw'okulonda n'ebirala kakati ebyo tosobola kubyogera mu bali abasajja abali mu mbeera ate enzibu njigibwa waliwo ate embeera enzibu esinga kwenu bagamba ono ali kuki ayigibwa kubye engato ya 5 bye suuti ekomeeri olinga eyakava mu nankanyi mu odrop yo walonzeemu enaasinga okola ki bakuli bubi ate ng'oyogerera mu ggwanga eryo lyennyini kubanga abazungu okusinza ku tekinologi aliwo bakimanyi nti buli nsi yonna tewaliwo political actor waayo oba opponent oba enemy ayinza kudduka ku state okusinza ku tekinologi aliwo kati gwe bugamba nti bakuli bubi era oliira ku nsiko
oli mu nsi ki gye wasabye obuddamu oli mu nsi ki nti ndi mu Uganda naye neekwese wacha wewe basooka ne balaba ne bagamba ku tekinologi aliwo tosobola kwekweka tosobola ate nga weekweka otya oyinza okwekweka nga gavumenti yekwagala kuno tekinologi eyajja kati abadde alina kujja nga Zelensky yasinkana Trump luli nga ali mu katishat bebalwanyi abo nti ndi mu lutalo nze ndi mu lutalo temunyumiza masuuti gamu najja okwadressinga Congress nga alina t-shirt ye gyayamba nga nenviiri tasaniridde awalaga nti ali mu lutalo aganva mu ddwaniro neekwese kamafuleegi naye kati wano onyirira ova mu sawuna osaza akaviiri okubya esuuti yo akataayi kakutte bulungi nnyo wano nedda ssebo kati eimu y'abazungu eno ebeera ki okuyita abantu nga bano kutunuulira kapasite y'abakulembeze bali ku opposition bane betusobola otambula nabo kubanga basobola okutunuulira ebyoyogera ebikuvaamu ne bagamba ono tusobola otambula naye oba butatambula naye eimu yaabwe ebeera ki okusinga no eimu yaabwe eri ku kwegamba baagala okusigala nga bakontrolinga ensi it's a new colonialism ku global level balina okusigala nga bakontrolinga ensi nga bayita mu platforms ez'enjawulo mu policies ez'enjawulo kakati buli we bajjayo eno anyigirizibwa mu Uganda ne bamutwala eri bwajjayo ensonga eziruma bannayuganda eno ku ground fa abantu ba wano abali ku ground tuba tugamba abazungu bagenda mukuba ne tusigala nga ebirowoozo byaffe bikyali eri ffe ne twejjako obuvunaanyizibwa kati bo ne bakola ebyayo byonna bye baagala abazungu ne basigala nga batukwatidde awo okitegedde kakati eki yensonga lwaki bateekawo bi platform ebi purely it's politics global politics kusigala nga bakontrolinga nsi za njawulo okitegeera so njagala okutegeeza opportunity yadde nnene nnyo omukulu tiyagikozeseza bulungi naye muyozaayoza byeyayogeddeko ebitonotono next time yeetereeze abakugu bano abamusemberedde balina okusooka ne basoma embeera talina bakugu bali awo talina bakugu just waligayo ba destroyer omukugu diplomati omukugu yamanya ekyokola ekituufu nga kizimba kitwala lutalo nga kitwala lutalo oyinza okungaba abantu abayiwa obuyiye ekintu ate nti bakugu they are just destroyers wakati byebyayogeddwa mu summit eyo naddala kati ku level yaffe eya Uganda oli byeyayogereddeyo abantu babikubamu bituli bagamba nti tomanyi na constituency Uganda ze mu Uganda tuba tukukutte offside oba totukiikiridde bulungi oba tuba tukukutte offside oba oyagala oba toyagala mu bufunze tetwafunyeemu ng'oludda oluvuganya twakiikiriddwa bulungi tetwakiikiriddwa bulungi kubanga bw'okola ki bw'oweeyinga ku byeyayogedde ne prayers zeyakoze ne intelligence kubanga abazungu wano balinawo embassies abazungu balinawo military attachment buli embassy eriko military attaching abazungu balina intelligence y'amaanyi wano buli kigenda maaso bakitegeera bulungi nnyo balina information kati toyinza kwogera gwe byoyagala okitegedde era omwalo bagamba nga basooka batunula mu fayiro zaabwe era njagala okutegeeza ow'ekitiibwa Kyagulanyi njagala okusaba muganda wange ne banno bwemba nga muli serious mwagala General Museveni okuvaako okay mukkirize tukole ekintu eki
abantu abakolagana ne state bamanyiddwa bo bagenzi batuvaamu bamanyiddwa tukuŋŋaanye amagye agasigaddewo tugabane eggwanga twembulesinge issue ya regional political empowerment yegenda okutuyamba okitegedde yegenda okutuyamba okutambuza ekintu kimu awatali ekyo tetulina gye tulaga walala essubi mu bazungu libeera ettini abazungu kujjako nga balina special interest ezimu ne natural resources naye tebajja full swing ng'etubaagala kati wano tetunatuuka kuleeta bazungu ku board nga opposition amaanyi gaffe gakyali wansi tetusobola kuteekawo kwekalakaasa kwa nnaku 2 ng'ekyeyirani wadde ennaku 2 tetusobola ziyimirizaawo n'olumu lubeera luzibu abazungu bo baba baagala wensolo wetutandikira tubayambako batya tebajja buzibira mupango kasekeso kikwe beekwasa emmeri n'esembera wali e Mombasa ngeri yasembera 221 nga twakamaliza yali eri kubyayo yali kubyayo era enkera walo yali eri South Africa naye baatuka ne bagaa nti kati America sitezze buli kimu kiteredde nedda ssebo kubanga America werebe nekuba Uganda emmeri ezisimba wali Mombasa nebawa aweba eri kumpi nnyo nera ndikokola ebiragiro kuggwa talina tekinologi eba eri wala kuoli alina tekinologi kubanga bwasitula miigi okujja okukuba e Uganda zitambulirawo eddakiika 2 okuva e Mombasa okujja wano bwasitula mizairo balina ziri zimizairo ezitambula mu dakiika 5 eba etuuse ng'ekubye tageti gyeyagala nenjogera ku kilomita 600 ku 7 ye 7 lwokka kumpi kilomita nga 8 teza omuzungu akuyambako nga nawe olinako weweeyambye tasobola kukutandikira lutalo olaba mu kukuba Gaddafi abazungu baali bayagala dda Gaddafi naye nga tebalina we bamutandikira ne bafuna abayaayi ne babatwala mu Amerika ne babatendeka ne basiba ennyama nagamba mugende mutandike abantu bagenda begattako abantu ne babegattako Amerika nayo nesituka ne lukoya kati Gaddafi nagamba kanguba abayaayi bano mbabetente abalala banaalabira okwo aleeta ebyokulwanyisa akube nabo ne basimulula eke jjukira batendeke balungi abeekalakaasi neevuga omwekalakaasi nowa gavumenti neevuga mu kibuga wakati ko omuzungu nti nedda ssebo totta bantu nasituka kumbe kadde kakodyoke naye nga baali tebalina we batandikira nga nabo bagira nga nabo kyabalema kakati ssebo wano mu Uganda obusobozi obwo tetunabuzimba so opportunities zetufuna za summit ngezo naye agenza okwadressinga alina okubeera nga ali faction nnyo ate oliteeka okubanga oli sure ku byoyogeddeko statistics ng'omulina region ozimanyi eziri mu Uganda district ozimanyi constituencies ozimanyi then ne special interest groups nga nazo ozimanyi n'omuwendo gw'ababaka n'okumanya interest y'omuzungu kuwono gwogenda okwogerako ekyo kikulu nnyo interest y'abazungu eriki wana Museveni bamuta oba bakyali naye nti bakyali naye baba bakyali naye okozesa lulimi ki olubakonvinsinga naye bw'otaridinga ezo concept ebbiri oba owedde baba bagenda kukusekerera kati twafuuse kisekererwa kubanga bufunze jjajja ye Uganda ine engeri gyagizimbyemu ng'agibrandinze ng'eggwanga erireeta peace mu nsi endala mu regioni kati n'afuuka power blocker mu East and Central Africa
power broker nti alina abapanuyi okiwulidde bali Equatorial Guinea bali Somalia bali waliwo akasi akalala ke balimu awo bali Guinea Bissau okitegedde nga bavene waffe bali Congo bali Sudani okitegeera kati is a power broker mu region abazungu nabo balina kye batambulizaamu wali e Congo bagabana birombe bya gold musimaawo naffe katusime wano omukuba protecting yejjajja okitegedde ayina akatale ka nina intelligence eraga nti waliwo omusajja we abadde atunda gold bamukutte waliwo abayaya bamukutte bamukwatidde oba mu America oba Belgium intelligence yange badde egezaako okugampa ate nga evaeri si ya wano everi mu America everi mwezi nsi ujja ati ze zikira ddala kuli ku Elon Musk so yo summit nze nganze sina makulu ge nagifunyemu era sisuubirayo bibala biri awo kanja tugendeke wansi bambi ekisooka kati tumuyita muna NRM oluvannyuma lw'okusinkana President Museveni ne banne yamaliriza nga asaze eddiiro agenze ewa President Museveni nga aboddo lwabula gavumenti mwina mugendo osubwansi bambi eno mu kisaawe ky'opposition kubanga agamba ebimu ku byamututte bye bivumo bamuvumye nnyo kati ate we yatuuka President Museveni n'alaba omuntu awuliriza gwatalabanga nako anaze kangende era n'agenda kino ekya nsibambi okusala eddiiro kino kikoseza mmwe aba opposition abagala enkyukakyuka mu Uganda kati wekitiibwa Nsibambi okugenda kwe kukosa that is the fact kubanga it is not a plus ku ludda oluvuganya okugenda kwe kukoseza ddala mu struggle temuliimu muntu atalina mugaso buli omu yeetaagibwa buli omu alina omugaso kubanga ebyobufuzi biringa mupiira boloboli naye abanaki n'omugaso kubanga olumu alina okwanguwa nga kubanga n'omusawo Mourinho yagobaka omusawo ku Chelsea ng'alaba omusawo takola gugwe naye ng'omusawo waligambye ate bimukwatirako ki ebyokusamba omupiira okutwala ekikubo oba obutatwala naye waliwo ekikola ki w'osuulira siteepu ng'omusawo omusambi waffe n'alwayo omuyinjale ekikubo ne kitulema okitegeera kati siyinza kugamba nti Nsibambi tatulekedde eddibu alitulekedde that is point number 1 point number 2 okugenda kwe kuvudde ku ki era kitukoze bubi tekitukoze bubi okugenda kwe kuvudde ku mismanagement ya opposition parties opposition politics alaba nga tali appreciated tasimiddwa kimala ate nga abaddewo akabanga wadde nga bamembers tebalaba contribution ye ennyo bano abali eno ku opposition terabika teri visible teri tangible teri feroti okiwulire ate nga ye alaba akoze nnyo kakati ekirala nali wano neŋŋamba abataka nti mulonze enonda gye tulonzemu ku mulundi mwe mwesudde abakulembeze tebagudde abalonzi bebeesuula effect z'okulonda obubi zitandise okukola ki Nsibambi bukyawe bamukuba akaluta adda nga mukutegeera ye bannaaye ayogera kino ayogera kiri kati mu butaddamu kutegeera n'aduma bw'atyo agenza okumaliriza ali wa jjajja alinga ko gye basazeeko n'apaala bakuyita kupaala agenza okumaliriza ali wa jjajja kakati
Nsibambi okugenda ewa jjajja kirimu ebintu bibiri. Ekisooka abalonzi be bamusooka ogendayo. Lwaki bakuba bawanaka wuki? Bawo NRM. Kitegeeza constituency ye yaki? NRM. Okitegedde? Era bagenda mukola ki? Abalonzi badde tebanaba kubugubya Mbobe mu NRM ab'empigi Mawokota negobamu akalulu olwokubanga si NRM naye n'abasi. Kati ate bagenda musanga mu katebe k'omu maaso kuba tagendera ku level ya buwagizi ye mukulembeze era bamukoledde enteekateeka wali emwaniriza mu butongole. Eyo ensonga abantu basaanye bagitegeere. Kati abena ne bagenda mukolera akatebe k'omu maaso nga abawagizi balina okujja ne bamusanga. Abawagizi balina omusanga mu katebe k'omu maaso. Kuba ministerial slot yalina ogijjawo. Ekituufu. Ajja gijjawo. Ekyo osaanye okitegeere nti abalonzi ebintu bye mwalondamu eby'okukyamuukirira bwe mulonda bubonero ne muleka obusobozi bw'abantu bye tufunyeemu. Kati ono yanyiga obutamuwa kalulu n'agamba kamumalirize nga ndi wajjajja. Anti abantu bamugamba nti ba NRM. Kwe kuddukiramu NRM. Kati kwe kubasangayo. Kati bano be yagenda nabo ng'agamba ali mu nteeseganya n'ebirala. Kibaleka wa? Eyo point gye mbadde nzirako. Kati nze bwe nali ku muzindaalo wano nzijukira bulungi nnyo. Nakugamba nti Oweekitiibwa Nsibambi bw'aba ateese bibye saakikugamba nti mba ateeseza nze sikola ki? Siriimu. Abalabi baffe ne mbagamba nti opposition ye Uganda tetunafuna busobozi buteesa na jjajja. Tebuliiwo. Tebuliiwo. Ate oteeseki. Ate toyinza kubanga gw'oli munafu nnyo. Ate oteeseze n'ow'amaanyi. Onasooka kuzimba maanyi naye nabanga alina kyakweguyako. Okuteesa mu byobufuzi kuva mu capacity. Kuva mu capacity. Tosobola kuteesa na muntu nga lwe munaasinkana gw'asooka akusoosa mulago ku COVID. Genda bakole COVID test olyoko. Bw'otafulumira ku lisiti yakoze COVID tojja. Kati wabaawo kuteesa awo. Ate na kyakweguyako. Tewali. Era enjogezeganya za Mwami Nsibambi ne General Museveni zezo ze twalabye ze ntuufu. Ze ntuufu. Nesigamba mboteekawo national dialogue. Odialoginga nani? Omuntu alina amajjeege gonna tegali mu lunyaafa. Poliisi teri mu lunyaafa. Prison ne intelligence temuli lunyaafa. Parliament agiina ebitundu 9 ku buli 100. Local government agiina ebitundu 9.5 ku buli 100. Omuteesa nayo. Kakati kuteesa kutya kw'otugamba. Kitegeeza mwina sooka zimba capacity. Nabanga alina kyabeeguyako. Awatali kuzimba capacity. Okuteesa tekubaayo. Era ebituufu byavuddeyo. Ekidala tebaki kyakubiddwa. Ekidala kyakubiddwa. Naye buli omu wano mu kusooka buli omu yatunulira Nsibambi ng'omutuufu. Nti okuteesa kyetaagisa abaana bateebwe n'ebirala. Ate bamanyi bana kibe bagenda okuta. Bano bamachete be basi tekisoboka. Nsibambi talina busobozi bukonvinsinga jjajja kuta political prisoner. Kati bafaluku Ntege ba Latifu Sebagala bakabusu Moses abali naye n'abalala bo bakimanyi bulungi nti enteeseganya yali entuufu gye twalabye ono ng'ayambadde essaati ya yero. Ate abantu bamanyi jjajja. Abantu bamanyi jjajja. Emyaka gye babadde naye okumanya abantu bamanyi jjajja baabo baguddemu mu katego ke. Twago waliwo kalabadde nti bano bagenda gwa mu katego. Kati ate nga waliwo bagenda kujjayo ki? Nti kuteesa naye. Ngati ate otya. Ave mu bukulembeze mu mirembe. Tekisoboka. Omuntu gwe bateesa naye yali ku maviivi. Gwe bateesa naye. Naye omuntu yada. Omuntu nga basooka kusindika mulago okole COVID test lyoko ogende mu nteeseganya. Leka naawe. Tekisoboka. Kati mediator yali ani? Who was the mediator? Because mu byokuteesaganya mubaamu agatta enjiwi. Bwe kiri. Baga nti basooka mu meeting mu Interreligious Council ne minutes zonna weeziri.
tomanya abanaddini baali waawo. Njala okutegeeza batubuulire ba mediator yali ani, kubanga it was kind of conflict resolution meeting to harmonize the political situation of Uganda. Who was the moderator, the mediator? Mediator ino okubaawo ng'ate ali ku level etayisibwamu maaso nga buli omwe amutya nga ina obusobozi obugamba bwana Museveni byeyogedde tubitegedde naye Uganda y'abantu bonna. Lema kwogeranga agamba nti Uganda yiyo, naye nga bwana Museveni ajja muwuliriza ku ekyo agambe naffe bansi bambi ne ttiimu ye nti nammwe mwogere nga mumanyi omusajja ekintu yakuba bukubi mundu okikwata muve ku bino ebyobululu byakyana kito temumala budde. Kitegeeza Nsibambi yali atulidde Nteeseganya yali alimba kati ebituufu tebyavuddeyo. Omukolo omutuufu gwalabise bagamba nti yawe yagenzenga muntu ffe byosi bye twateesaako ffe twateesa ku Nteeseganya eza peaceful transfer of power mbuye yagenzenga muntu mwene arema ani agenda obalidinga ono ekyamaani waabwe yagenze bamukubye akadaali bamukubye akadaali. Kakati kyolina okumanya ababadde n'owekitiibwa Nsibambi bagumire embeera eriwo gyabatwala yonna oba baderivalinga kuba yagamba ki waliwo ensonga gye yayogerako awo eyanyumira. Fokasi y'okusinga yali ku campaigns z'abalala ate nga naye ali mu campaign ndala naye olaba nga bimukwatako nnyo ebyavimba ebyanyiiga n'ebisigadde naye moving forward oludda oluvuganya kyekiseera tweyite fe abasigaddewo fragments ezisigaddewo opapajjo naye kati Enteeseganya zo tezisaana ne President Museveni tezisaana mu kiseera kino mubuyiza munawujja mutya nakalulu mwagala mujja munakalulu andi kakati okujjako tusobola okikiriza okuteesa naye nga tukikozesa nga strategy nti ffenna katuyingire ki tuyinza okikozesa nga strategy nti ffenna katuyingire gavumenti tutuuke munda muteeseganye tuddeyo mu broad based government tuddeyo mu movement system tutuddeyo mu one party state kwanza ffenna tukibeeremu bwe tukanya ku ekyo awo nga tutandika okunoonya amakubo agoogera n'omukulu naye kitali ekyo naye kati wano okugamba nti ogenda teesa najjajja mweyo embeera mwami Nsibambi gyali annyonnyola nze nali ngiraba nga sigiraba tekisoboka tegyalina obusobozi bungi titunamugonza munne namwe muteeka ku maviivi nga ye yabeetaaga tabatasingiza na covid ayina ng'ogyeko biri byemmenye ayina private sector yokka private sector kati abagagga babe abaliwo babayita ba regime tycoons babe ne basamoninga ayagala biliyoni 10 bazireeta Sudiru yekava mwezi biliyoni 3 cash ate abasigadde 10 2 5 4 ayina capacity nene nnyo kati okugenda naye mu kuteesa oba tumalidde obudde bwa bwereere oba oteesanga bino ebyansibambi kuvanga weyambadde esaati ye ya yero ekyo yakikoze wabula kyataabaze nakyo kankimugambe mu Buganda wano munabyabufuzi okukyuka ng'obadde ku ludda oluvuganya ng'oli Muganda musango mulope gwanaggomola era oboolebwa n'abaana bo ne bakola ki ne baboolebwa. Lwaki wano abantu banyiiga nnyo abantu wano civilization eri wano yatandikira wano bamanyi kati baba bamanyi nti gwe mu bwongo obwo okimanyi nti tekyetaaga kukola ki kukyuka kuva mu position kudda mu government ng'obaddemu myaka 25
nti tekyetaaga kukyuka unlike other regions kati nze Busoga gyenva sub regions endala bwenkyuka nenfuka we NRM embutu evuga ate osigala ng'otambuza embutu evuga bagamba musajja waffe yeezudde finally lwaki abantu be NRM kati wano kati nze kamuli abantu balonze NRM kumpi ebitundu 99 ku buli 100 aha singa nze yakoze amawulire ago nakati ente zaali badde zikyagwa ekamuli naye kati wano ewaffe wano musango era kati agenda ku kibonero wano musango buuzanga Betty Kamya ng'obiyita byakusaaga naddala nga leading opposition Muganda ajja kiwuliramu era kyemanyi jjajja ajjamu wakadenge tasobola kumalako mujjaamu tewalaba ne Joyce Sebuggwawo tamalako mujjaamu bajja mukuba amajja amavundu kubuulidde tamalako mujjaamu kati eri ewaffe mu byalo gye tuva abantu be NRM kati nze kamuli bwenkyuka nenfuuka owe NRM mba siinaayo musango bawulira na bulungi nnyo abasinga era n'abasajja abakulu nga batandikirawo okunoonya omwana nno omulaba omwana yateredde naye luli awo nno kale eri ewaffe mu byalo mu ngulu eyo yonna yonna West Nile owa biki eyo bw'okyuka n'oddamu NRM obeera superstar era ebisajja bya FDC byonna ebyakyuka ne bigenda mu NRM byakomyewo nga bibaka ekitali wano tosobola bakagabo tebakomyewo bajimerwanga wano tekisoboka bagamba baliddemu olukwe kubanga abantu ba wano bamanyi politics tebamanyi power game ate bali bazanya power game ffe gye tuva oli mu kibiina ekiri mu gavumenti nti ye ojjayo ki mu gavumenti kyebabala tebaddamu ebyo birala ojjayo ki ekikomawo ku kyalo wano kivula bw'osanga abantu nga Kadaga nga wamaanyi nnyo Moses Ali nga wamaanyi nnyo kubanga gwe ojja okwefusiba ku Moses Ali nga bakugamba gw'onoogenda e Kampala n'ojjayo obwa deputy prime minister sijja busobola kati sooka oddeko ebbali kati muzeeyi abujjayo agira akola ki bo bamanyi omugaso gw'ekifo ate ebya wano birala wano byakukuba lwali si bya power bali bo bamanyi obuyinza nti bw'ogenda e Kampala onasobola okubeera sipiika oba sipiika obuleeta nti sola na bwesimba olyoka owesimbe kuwona abulina nti sibujjaayo tomala biseera kati Kadaga mu Uganda yonna y'omu ku mubaka niwe batakubisiza kipande awangula abantu bamusanga ku ballot akajjayo kuba ewammwe ogambe wammwe kubanga bo bakimanya ina byabaleetera kitasoboka mu bitundu birala tetumanyi manyi ga buyinza anti wano mumanyi politics wakulekana waliwo enjawulo wa politics ne political power game okay politics of power game abawa bibalo bya government either kujikwata oba kusimbira ku lusaniya wake oba obutajikiriza kutambula nga temulimu kubanga sente zikola ebyobufuzi zina kuva muki mu government kivula Robert Mao yalesa ababaka be 5 aina mukaaga ayagala wa speaker naye nga ayina endagaano ne jjajja akabonera akalaga nti wa NRM wadakyali eno mu DPA kweka akabonera akalaga nti wa NRM naye eri bamuwadde buwimanya ate wano kisoboka tekisoboka namulabe yeyimbye mu bwa speaker agamba naye abusobola abwagala oba speaker tekiri kwadde okubuuza Robert Mao abusobola waba abuweereddwa qualification azirina experience agina munamateeka mufumuzi wa bigambo byona bimalayo naye ekiddako kiri kimu NRM esobola omuwa ekifo ekyo
Kubana abamuwagira nabo. Abawagira Norbert Mao. Ba Piero yu. Ba Genozi mu maje. Piero yu naye muwagira. Ne ba historicals abavu eruwero bamuwagira. Achikwate. Bamuwagira. Kati new generation temuliko. Eri kwa mongi. Naye in terms of purposeful and impactful. Anita Amonge Norbert Mao. Kati ate Norbert Mao abadde akyaliko mabega. Mu myaka ebiri akwata lumu essimu. Mu myaka egi akwata mu mulundi ogwo. Kijotegeza yajjajja. Iye. Ng'omukubidde nti Norbert Mao mumanyi. Mu myaka ebiri akwata lumu oba obutakwata. Kati Norbert Mao ye yatuuka. Yatuuka n'akakuba akamuleeta atuuke n'ayagala akazibe. N'akeerabirira ddala. Kaviirewo ddala. Okitegeera. Kati mweyo embeera nekibanga kitegeeza ki nti in terms of purposeful and impactful ku bulamu bw'abantu ate Anita amusingako. Kati ku bonna ligimu ani gwesobola okubanga eyagala okusinzira ku bye eyagala okuyisaawo. Anti Anita okusinzira bw'azannya taleseewo space. Teriiwo azanye nga Royal Kaddawe NRM. Taleseewo bantu bano abali mu buyinza kulowooza nnyo nti twalitaze omulala okusingako ku buli kimu akikoze kyalina okukola. Kati ate nekiyayongerako ekirala kyokudira abavubuka abamulinga okumpi mu FDC n'abanyiga wali mu office. Era bw'otuuka mu office ya Nite osangayo abali ab'opposition bangi. Ekirali ku Norbert Mao. Nabye Deputy Speaker amugamba nti soka weyambulemu essaati ya green gy'ogamba gy'oyina nti oli wa DP ogire ddala mu NRM nga ffe kye twakola okuva mu FDC awo tuteese ku ekyo. Kituufu anti kati ezo zonna entalo ziba za kunafuya. Kati y'amawulire aba agafunye munda wa mukama we kati bakutandikako okunafuya. Tetajja sobola. Kyendowooza kuba Mao talina tiimu esobola kulwana ku mawulire sente azirya yekka. Tomanya kuluna asobola okulwana. Na mukazi we. Press conference yegira na addressinga tezimala. Zimala tena zazi agabayonozwa mutwalo mulamba. Okireke. Bwaba wana nga bandisize sawa 10 na sawa mukaga. Mwatuse saa 7 ajja saa 8. Abera serious okujja okwagala kwa speaker nga ina baka mukaga buka. Batandikirako. Tomanya nabo basologano muwanga semuli we yesimbawo FDC ngenda baka 3 mu nafuna yo obulu 15 bokka. Gwe mukulaba ko yali maze obudde. Okuvuganya kukirizibwa. Anything can happen. Kuvuganya kukirizibwa. Ajje naddala interest ezenjawulo ezimuleeta. Alimu first family. Ayinza obutaba mwangu. Wadde amakulu ge kunze ng'omuntu. Naye ayinza obutaba muki? Mwangu. Ngeri gyali mubali. First family so bange yacha ekoya Anita Amonge amangu agwe mwera agitya. Bagiti angasola no kikwata ekintu sobola okibinula. Kati balina omukuba speed okusoka okumujja mu kibalo nga kibakola kadaaga. Ndozani bwe tuva wano. Kulaba oyabise. Bwe tuva wano. Engide kiro nnyo. Tuba tukubida kikameka. Ziringa meka. Ana mutano. Kale tugenda ko mawono leero. Tuddamu ddi? Mande. Kale tugenda ko mawono olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses tujja kutandikira olunaku olulala kuume.